twagala tugire kyapu obudde bukoleki obwadde wagenze dda. Mwebale nnyo. Eggwanga lyaffe Uganda likyatebenkedde mu byokwerinda munda mwayo ne mu nsalo zaffe n'ezo ensi ezituliraanye. Mu kitundu kya West Nile naddala disitulikiti eya Arua ennaku nga 3 nnyo emabega entambula y'ebyamaguzi okuva e Uganda okudda mu kitundu kya DRC n'okuva e DRC okudda e Uganda byali byataataaganyizibwa oluvannyuma lw'ebikolwa ebyokwekalakaasa mu kitundu kya DRC okugenda mu maaso ng'abatuuze baali beemulugunya ku mpeereza ey'obukulembeze mu kitundu ekya Aru mu provinsi eya Ituri. Naye eky'omukisa omulungi olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 5 embeera yazze mu nteeko era emmotoka ne zitandika okutambula. Loole ezitambuza ebyamaguzi eziwerera ddala 3 zasobodde okuyingira Uganda. N'ezo loole ezaali zaakosebwa ezaali mu bitundu bya Arua nazo ne zeesogga ekitundu ekya DRC. Naye olw'embeera eno tweyongera okukubiriza abavuzi ba loole abasaabaza abantu n'abantu ba bulijjo okubeera abeegenderevu n'okugoberera amateeka naddala nga bali mu kitundu ekya DRC n'okusigala nga basaka amawulire amatuufu okumanya embeera nga bw'eri nga weeyongeddeyo amunda. Twagala n'okutegeeza bannayuganda nti mu kitundu ekya Kitgum mu ggombolola eya Orom East waliwo bannayuganda 4 abaali baawambibwa amagye ga SPLM-IO okuva e South Sudan. Bano baali bali mu musiri gwa muwogo nga balima mu kitundu ekya Kabongum gye baabakwatira ne babawamba ne babatwala e South Sudan. Naye eggye lya UPDF lyasobodde okubanunula mwe muli Longaren, Amien ne Ayela be bamu ku abo abaanunuddwa. Mu kiseera kino aba UPDF ne poliisi ekakkanya obujagalala aba FFU beeyongedde okunyweza ebyokwerinda mu kitundu ekyo okutangira ebikolwa ebyokuwamba bannayuganda n'obakolako effujjo. Mpozzi olunaku lwa leero okwo tuli mu siteegi ey'okubiri ey'okuwandiisa abo ey'okugezesa n'okuwandiisa abo baasaba okuyingira poliisi nga ba probational police constables. Tusobodde okufuna amawulire agalaga nti mu bitundu mwe tusobodde okutandika recruitment eno olwaleero nga Napaka, Oyamu, Nuoya, Shema, Sembabule, Mbale, Site, Omoro, Rukiga, Bundibujjo, Sironko, Soroti, Site, Nebbi, Sinjiro, Masaka Site, Busia, Iganga, Kayunga, Pakwach ne Kiboga. Ba applicants oba ba candidates basobodde okujja mu bungi. Jjukira abantu betuli mu kugezesa ku mulundi guno basukka mu 5,000 naye ng'ate twagala 2,500 bokka. Kiba kitegeeza nti abeetabye balina omukisa gwa bitundu 5 ku buli 100 okufuuka abapoliisi abapya abajja okugenda mu ttendekero erya Kabale Police Training School. Twasobodde okuweereza abo abagenda okubagezesa oba recruitment teams ennungi ddala era tusuubira nti bajja kuwandiisa abapoliisi abali ku mutindo. Bye bali mu kukola okuva olwaleero mpaka ng'ennaku z'omwezi 13 tujja kuba tubasoyasoya ebibuuzo
tubakebere obulamu bwabwe buyimiridde butya, ne interviews ez'okuwandiika, naye nga mu byonna tunoonya abantu abalina ebitone, obukugu, obumanyirivu obusobola okuyamba omupoliisi okuweereza obulungi. Mpozi kino kye twagala okutegeeza ebitundu ebyali birina okukola interviews nga 10 omwezi guno kyekyokuba nti ng'ennaku z'omwezi 10 tetujja kukola interviews, tuzongeddeyo nga 11 olw'okuba nti olunaku lw'okubala abantu lujja kuba nga lutambula olwa National Census. So ebitundu ebya Entebbe, Kajansi, Abimu, Manafwa, Amuria, Lira City, Obongi, Kanungu, Kazo, Rubirizi, Kitagwenda, Lwengo, Mityana, Bukwo, Kibuku, Bugiri, Jinja City, Nakasongola ne Kagadi baali balina okukola interview nga 10 bajja zikola nga 11, then abo abanga 11 bazikole ku 12 then 13 bwe tutyo. So tubaagaliza buwanguzi mu area eyo. Waliwo obutambi obw'abantu bw'omukyala n'abavubuka babiri obwatambudde mu wiiki eyo nga bazze batulugunyizibwa ekyensusso. So poliisi ng'eyitira mu kitongole eky'Abambega ekya CID Ekibuli kyeyongedde okukuba omulanga eri abantu ba bulijjo abayinza okuba nga bamanyi omukyala ono oba abavubuka bano abaali batulugunyizibwa, basobole okuwa amawulire gano eri poliisi eri okumpi oba ekitebe ekikulu ekya CID. Mu katambi akamu mulimu omukyala eyali yakwatibwa ne balyoka bagatta emikono gye n'ebigere, ne balyoka bamufunyiriza mu ngeri ey'obulumi ddala, ate ne beeyongera okusaanuusa ekidomola kye baali bamutonyezaako ku mubiri, ku bigere, ng'olabira ddala nti kyali kikolwa kya butemu na kutwalira amateeka mu ngalo. Ate mu katambi akalala mulimu abavubuka babiri abateebereza okubeera abakozi abaali balinganga abaali bateekeddwa mu kakonteyina nga mukama waabwe yalabika okubeera Omuchina oba omu ku batuuze okuva mu nsi eza Asia oba ez'Abawarabu, nga amutuusaako obulabe n'okutulugunyizibwa obw'amaanyi mu kumusabula kibooko ng'akozesa, yali amusabula ng'akozesa omusipi nga bw'amusambasamba, nga bwe basambasamba abavubuka abo awamu n'okubakuba ebikonde. Kyali kifaananyi kibi nnyo. Tukimanyi nti okutulugunya omuntu mu ggwanga muno gubeera musango gwa kinnaggomola, era aba CID Ekibuli olwedde bamaze okuggulawo fayiro olw'ebifaananyi bino ebyali ebibi ddala, naye ng'era n'abantu bano kennyini lwakuba omukyala tetumanyi oba mulamu, kubanga engeri gye baali bamutaayizzaamu ng'olaba nti obulamu yali asigazza butono. Naye abavubuka bano tetumanyi oba akatambi kano kaali ka muno mu Uganda, naye okaba nti kaali ka muno. Abavubuka bano nabo tubakubiriza basobole okuvaayo bayambe poliisi okukola okunoonyereza ku kikolwa kino eky'okutulugunya. Tukubiriza abantu nti bwe muba mulina obutambi nga buno muteekemu eddoboozi, mugambe nti kino kyabadde kawempe, kino kyabadde kayunga, kino kyabadde egindi. Naye obutambi buno babuleka batyo ne tukaluubirizibwa ennyo ddala okunoonya wa we kandibadde, naye nga abasinga okutulugunya abantu ku butambi buno bwe tuzze tufuna mulimu abakozi, mulimu abakozesa, mulimu ababodaboda ate bano bo bakisussa, mulimu abatuuze naddala mu bitundu eby'enjawulo ebyalo, be basingidde ddala okwenyigira mu bikolwa bino eby'okutulugunya.
buli lwotwalira amateeka mu ngalo poliisi omusango ogwo guba gukola ki guba gufa. So twagala tukolere wamu ate si kya buntu gwe omuntu wa bulijjo okuddira ejjinja n'olyoka olikakkanya ku mutwe gw'omuntu n'ogwasa n'oddira ekiso n'otemula omuntu ng'abantu balaba. Kiba kikolwa kibi nnyo kya butemu naddala mu ggwanga lyaffe lino eritambulira ku nnono ez'edda ez'obuntubulamu. Waliwo abaali bafulumya obutambi nga bagezaako okusiiga poliisi enziro, naddala aba VIPPU 6 poliisi be yali eteekateeka okujja Ensambya Barracks nga oluguudo UNRA lweri mu kukolako oba okugaziwa we lwali lulina okuyita. Oluguudo luno lwali luyita ku katundutundu akakwata Nsambya Barracks era mulimu abaali balaga nti abakulembera Barracks eno baali bakozesa omukisa ogwo ate okukansa ssente mu bapoliisi. Abapoliisi abamu ne bagenda nga baweereza ebigambo ebitakwatagana. Twagala obbategeeza nti twasobodde okufunira abano abapoliisi ekifo ekipya munda mu Nsambya Barracks kumpi ne St Ponsiano n'abalala ne tubafunira amayumba. So kino tekigenda kukosa famire zaabwe. Omupoliisi kinnoomu. Abapoliisi bano babadde bakola mu VIPPU nga bakuuma abakungu era emirimu gyabwe gigenda kusigala nga gitambula bulungi. Mpozi twagala n'okwogera ku kitongole kipoliisi eky'embwa oba ekya K9 ekikoze omulimu omulungi mu myezi gino 3 egisoose mu mwaka guno. We twogerera olwaleero embwa zaffe za K9 zasobodde okuwunyiriza n'okugoberera ensu eziwerera ddala 5,128. Wogerageranya n'akaseera kano kiba kitegeeza emirimu gino gyeyongeddeko okuba mu kiseera kino myaka 2023 twagoberera olusu kati awo tuna zakonga ki zakonga olusu lubeera lumu nange leero mbakutte. Kale zakonga ensu eziwerera ddala 4,992. Kiba kitegeeza nti omulimu guno gweyongeddeko. Embwa zino zikolera ddala omulimu omulungi. Mu kiseera kino tulina districts 9 ezirina embwa zino eza poliisi era nga ziyamba mu kukonga olusu, okukwata ababbi, okuzuula enjaga, okuzuula bomu n'ebitulika, okunoonya abo ababa babuze. Ne mu biseera ebimu embwa zino zikola omulimu ogw'okukakkanya obujagalalo naye lwakuba tetuzikozesezza nnyo mu ggwanga lyaffe. Mu districts zino 9 zikoze omulimu omulungi ne tuzina mu kisaawe ekikulu ekya Entebbe International Airport ne ku nsalo zaffe ezeetoolodde eggwanga nga zino ziwunyiriza olusu olwa bomu n'ebitulika ebiralalala. Mu kiseera kino kye tulimu oba mu kwota eno tulina districts endala 13 omuli Kanungu, Kikagati, Muisinjiro, Komansimbi,
Nebbi Apach Ajumani Agago Butambala Nakaseke Nakasongola Kibukubuko ne Kasanda ezigenda okufuna nazo embwa zino eza poliisi zisobole okuyamba ebitundu ebyo mu kukonga olusu. Kino kijja kuleetera stations okuva ku 9 okutuuka ku 14. Embwa zino ze tulina mu 2007 twali tulinawo embwa zaali 14 ate nga tuzigula buguzi kuva South Africa, Germany ne mu nsi endala ez'abazungu. Mu 2010 embwa emu yali twali tugigula $45,000,000. Mu kiseera kino embwa enzungu ewunyiriza ezimu zitandikira ku $5,000 mpaka ku $1,500,000. Obalabalamu kumpi zibeera $2,000,000 mpaka $6,000,000. Naye omuwendo guno twagukendeeza ebitundu 8 ku buli 100 oluvannyuma lw'okuteekawo ekifo we tulundira n'okutendeka embwa zino ekitundu kya poliisi ekya Nagalama Breeding Center. Era embwa zino zikolera ddala omulimu omulungi kubanga zitendekebwa bulungi, era tumanyi okuzeebaza nga zikoze omulimu omulungi, ne tuziwa emmere ennungi, tuzikolera exercise, tuziwa obukuumi obumala, tuzisuza bulungi nnyo. Waliwo yali emulugunya ku nnyumba zino ze tuzimbira embwa zino. Kiri ku mutindo ogulabirira embwa zino eziwunyiriza ogw'ensi yonna, engeri gy'olina ozirabiriramu kubanga buli gy'ogiteekamu okweraliikirira, okusula obubi, okulya obubi, tejja kukolera mulimu mulungi. Ekitongole kino ekya K9 oba eky'embwa eza poliisi, ekitwala embwa eza poliisi kikubiriza abantu ba bulijjo obutasaalimbira mu kifo awawaddirizibwa omusango, ate kisoboseze okukuuma olusu oluli mu kifo ekyo. Buli ayagala era embwa zino eziwunyiriza eza poliisi zikola essaawa katugambe 24 ennaku 7, ate tolina kugisasulira ssente. Olina okukwatagana ne DPC, Osiside, Osi station oba omukulu yenna ku station eyo okufuna obuyambi obw'embwa zino. Musobola okukuba essimu ey'obwereere kasita wabeerawo obuyambi obwetaagisibwa ku mbwa zino eza poliisi. Ennamba eno eri 0800 300 900. We tunakomekereza omwaka guno tujja kuba tuwezezza embwa 300,000. Tusuubira nti okuva olwaleero mpaka okukomekereza omwaka embwa endala 6 zijja kuba zifulumizibwa tuzigatte ku 24 ze tulina mu kiseera kino. Era twebaza aba Justice Law and Order Sector ne ba Development Partners abazze nga bateeka ssente mu kifo we tulundira ne we tutendekera embwa zino e Naggalama. Mu mitimbagano egy'enjawulo Ssabbiiti twafuna okwemulugunya okuva mu kitundu eky'Ejjinja ng'abamu ku balambuzi okuva muno mu ggwanga n'abava ebweru balaga nti mu hoteeri ne guest houses ezimu Ejjinja City bazze bafiirwa ebintu byabwe mu rooms zaabwe nga oluusi basanga bamenye ne balyoka babba ebintu eby'omugaso omuli laptop, amasimu n'ebirala. So kino kyaviirako poliisi mu kitundu ekya Kira okukwatagana n'ekitongole ekitwala ekitongole ekikuuma abalambuzi ekya Tourism Police ne balyoka bakwatagana n'abakulembeze ab'amahoteeri ab'enjawulo
okulwanyisa ekikolwa kino kubanga buli abalambuzi lwe bakosebwa oba buli lwe batuusibwako emisango, ebisago n'ebirala kikosa enfuna mu ggwanga wano ezisibuka mu balambuzi abava ebweru okujja okulambula eggwanga lyaffe. Era twasobodde okulondoola emisango egizze zibeerawo okuva nga omwezi ogwokusatu waliwo omusango ogwakolebwa mu kifo ekya Source of the Nile Kabits omukyalo omu gwe bayita Harriet ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokusatu ssaawa zaalinga 9 baayingira mu roomu ye ne balyoka babba essimu ye ekika kya iPhone, laptop ne bamubbako ne iPad. Twazuula abakozi babiri omwali Rotasi Abe ne Eridapa Stephen, bano ne batwalibwa mu kkooti ku kyokumenya mu hotel ne balyoka babba ebintu. Then ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokusatu ku Anchor Hotel ku ssaawa 9:30 era ez'ekiro abakozi baamenya mu room ey'omuwala oba omukyala gwe bayita Patience era naye ne bamubaako iPhone, laptop n'essaawa. Twakwata abakozi bana Osupa Emmanuel, Lokipi Samuel, Subi Regan ne Ausu Papa George, bano nabo ne batwalibwa mu kkooti ejjinja. Then ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna ku Nile Village Hotel ku ssaawa 10 ez'ekiro abakyala babiri Caroline ne Dina nabo baamenya mu roomu yaabwe ne babbako laptop 2, essimu 3 ne ssente $30. Twasobola okukozesa embwa ezikonga olusu oba eziwunyiriza ne zitukulembera mpaka eri omukozi gwe bayita Jagwe Robert era naye n'akwatibwa n'atwalibwa mu kkooti. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna mu kitundu kya Mutima Villa Hotel ku ssaawa 10 ez'ekiro omuvubuka gwe bayita Vincent bamubbako essimu 3, engatto ze n'engoye era ne tukwata aba private security guards babiri Dramadi Constantino ne Wanume Rotan era nabo ne batwalibwa mu kkooti. Then ku Hotel Paradise nga 26 ogwokuna ku ssaawa 9 ez'ekiro omwami gwe bayita Noel bamubbako essimu, laptop era ne tukwata ba security babiri Omara Francis ne Odwar Emmanuel era nabo ne batwalibwa mu kkooti. Bye twasobola okutuukako ne bannannyini hotels zino kyekyokunyweza ebyokwerinda okukozesa ezisibisa amasannyalaze nga balina okuba nga bakyusa codes buli kaseera, okuteekawo bu deposit box oba bu safety deposit boxes, okuteeka cameras mu bitundu ebisulwamu, then n'okwongera okusomesa abalambuzi bano n'okubamanyisa obulabe obuliwo obumenyi bw'amateeka. Naye nga ekikulu ennyo kye tusinza okukola mu kiseera kino kyekyokulawuna ebitundu bino awali hotels ne guest houses, mpozi n'okulaba nga tukwatagana ne office eya DPP nti abamu ku balambuzi abaddayo ewaabwe tusigale nga obujulizi bwabwe busobola okuwulirizibwa nga basibuka eri gye bali mu ngeri eya online. Mpozi ne kyenjagala okusembyayo poliisi mu kitundu kya Kampala Metropolitan East ne Kira Road Kisaasi balina ekikwekweto kye baakoze ku kampuni eya betting gye bayita Prima Bet ekisangibwa Ekisaasi Road wano Entinda. Abakesi baffe bazze bafuna okwemulugunya nti
aba Prima Bet babadde bakozesa ekifo kyabwe kino okukweka abavubuka abenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga bano mu kikwekweto kye twakoze ng'ennaku z'omwezi 4 wakati w'essaawa 10 mpaka ssaawa 11 ababeetinga oba osuubira nti essaawa ezo baba bakola ki kubanga buba budde nga bukoze eki buba bugenze mu kiro ate buba bukya kati essaawa eyo oba osuubira abantu okusigala mu nnyumba zino mu biyumba bino ebya betting nga bakyakola ki. So awamu ne GL ya UPDF twasobodde okuzingako ekifo kino ekya Prima Bet House ne tukwata abavubuka abawerera ddala 15 bano bonna twasanze nga si batuuze mu kitundu ky'Ekisaasi. Abamu babadde bava Nakawa, Mukono, Maganjo, Kyebando, Kiwaatule, twabasanze n'ebiragalalagala ate abamu basangiddwa nga balina ebiso. Ndowooza tugenda kweyongera okukola ebikwekweto ku kampuni zino eza Prima Bet ezisigala nga zigguddewo naddala ng'obudde bukoze eki obudde bugenze. Katukome wano, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebibiina ebyobufuzi tulina ebya tulaga nti biri mu nteekateeka ey'okulawuna eggwanga okutandika okubuuza okufuna okukuŋŋaanya ebirowoozo mu ngeri ey'okukulaakulanya ebibiina byabwe era ekibiina kye tulina ekya tour program kubanga jjukira obukuumi buba bwetaagisa mu ntambula wano okumanya nti ebifo bye bagendamu ddala biri secure bulungi ate nga tewali bulabe bwonna bwonna. So ekibiina ekya FDC ekya Katonga kibadde kitambula nga kikuŋŋaanya ebirowoozo tetunnafuna kwemulugunya kwonna. Basobodde okukolagana ne poliisi mu bitundu ebyenjawulo. Puroguraamu yaabwe twagifuna mu bujjuvu era emabegako wiikisi nga 2-3 twabeebaza olw'engeri gye baali bakolamu gye bakuŋŋaanyamu ebirowoozo. Mu kiseera kino tetulina kibiina kirala kyataddeyo okusaba kwabwe oba kyategeezezza poliisi mu ngeri gye balina okutambula nga bakuŋŋaanya ebirowoozo okwetooloola eggwanga. Nnyo okuteeka kutya mu bantu. Eggulire eryo lyatambudde tetwetaaga kuliddiŋŋana buli kaseera. Bannayuganda nabo bwe babeeraawo buli kaseera nga bawulira bomu kibalemesa n'okukola emirimu gyabwe. Tulina engeri bannaffe aba UPDF gye basobodde okugoberera eggulire eryo era ne bafulumya statement ne kikomaawo. Tetulina kye twagala kwongerako mu kiseera kino. Oluzungu olwaki? All right, what I can inform you is that we've been working together with some of the political groups in providing safety and security to their consultative meetings and engagements with their supporters, fans and well-wishers in different parts of the country. And we want to inform you that during this stage, the consultative meetings that we are policing are those ones of the FDC, Katonga faction. Like last week, they held consultation meetings at Hotel Okura Laibi. That was in Gulu City. And they also held another consultative meeting at
Viginato Mixed Secondary School that is in Kitgum municipality. We've not had any safety and security concerns in the engagements that the FDC has been handling. We've not had any other scheduled consultative meetings from any other political party or political group or pressure group. But as we get the schedule of consultative meetings, we shall see how to harmonize the consultative plans with that respective political group. Thank you.